Madala bituufu anakeera mu lutyatya tadda mu byakawenja ng'omwavu akwana omumbejja. Dokita Kebbi Baligyanko Nabalamaga ne leero ngobye bumale era nange siyingire mubiri ebyo omukwano. Mu luwombo lw'omukwano leero akutuusiddwako omukyala ate Nansubuga Betty. Wama Nansubuga Betty weebale nnyo ate weebalire ddala bakajjita bakakasirye babikulya balungi mirimu bamikwano guno gonna gw'olengera muddo. Omuddo guno gwe mulengera lino nno lye tuyita ebbombo. Ebbombo abamu nno luno nno mu Luganda lwe tuyita olujjula. Lwaki tuluyita olujjula? Lujjulula embeera ebadde embi ate ku bulamu bwo n'ekyuka n'ebeera nnungi. Ebbombo lino ly'olengera bwe tuligatta n'olweza ne bibeera bibiri omulundi gumu kye tuyita omuddo gw'abalongo. Bwe tugatta olweza ate n'ebbombo mulundi gumu tubiyita omuddo gw'abalongo. Omuganza kyalo era libeera bbombo lyengera. Lwaki? Ebbombo lino bwe libeera liganzaawo wonna kyebava baliyita omuganza kyalo. Bannange ebbombo bwe limulisa n'eri by'ebbombo ebibeera kuno mu Luganda kye tuyita njasamidde busa, abamu bakiyita ekyasamira busa. Naye ate ensigo z'ebbombo ze tuyita njasamidde busa. N'olwekyo abantu abamu tebabyawula, ekimuli ky'ebbombo bakiyita kyasamira busa ate ensigo z'ebbombo ze tuyita njasamidde busa. Omuddo gw'abalongo nabanyonyodde dda, naye leero emigaso gy'ebbombo mingi n'okukira obugulu bw'eggongolo, naye leero nzize kunnyonnyola mugaso gumu gwokka gwe njagala atubeere ng'omanya. Abasajja bangi naddala wamma abalina ogwa Nanteze Bulamba, njogera ku mukisa abazze bagoberera emisomo gyange ne bankubira omulango ogutakungula ne baŋŋamba nti Dokita Kaddu Balamaga tugambire ku bijuujula ebirina akanyinyi oba akanyiinyi bifune ku ddagala. N'olwekyo bamikwano lino ddagala naye likola ki? Byonna ŋŋenda kubeera nga nkunnyonnyola ate obeere ng'omanya. Abakyala kambataasi mwe mumanyi kye munampa naddala nga mumazze okumanya omugaso gw'ebbombo ku kintu kye ŋŋenda okunnyonnyola olunaku olwaleero. Akanyiinyi oba abamu bakayita akanyinyi bwe bulwadde obuwunyisa omukazi mu mbugo wansi. N'olwekyo abakyala twegendeeze kuba ebireetera obulwadde buno bingi. Oluusi mpewo naddala abantu abalina amabanja mu kika, olumu bubeera bujama ate n'ebirala bingi. Ku bujama nga gwe ofuna olusu mu kwegatta ne munno. Eri abantu ababa nga bakava mu kwegatta ate n'abeera nga alina olusu olutagambika. Kaakati okola otya? Gwe nno ntegera agatawulimbe nze mbeere nga nkunnyonnyola. Obonera ddala olusu olwo nga lukumazeeko ejja nakakaawa, ddira ebbombo lino oliyenge mu baketi ng'otaddemu otuzi tutonotono naye nga tuyonjo. Abakyala mulina akajanja akazinya atanywa mwenge, kwagala ennyo amazzi agookya. Amazzi agookya tegakkirizibwa kunaabibwa wansi, naye yenga ebbombo lino bw'omala okuliyenga obulungi abeera ng'olitawaaza wansi onaabeyo. Oyinza okikola ennaku nga 3 ku 4 ojja kubeera ng'otereera era ebintu byonna bijja kubeera ttere. Ate no bw'oba ng'omaliriza okunaaba osobola okuddira eddagala lino ng'oyengako era n'obeera ng'onywa era ekintu kijja kubeera bulungi nnyo. Beera ng'onaabako omubiri gwonna ate bw'omala nywako. Nkuwadde eddagala kaninde ekikuba nsiko kubanga naawe ogirengera nsiko njereere gye ndi leero. N'olwekyo anaasiima ennamba yaffe ngikuwa eya 0773 ate 27 61 Abeetaaga audio wakojja ne senga buulirira. Audio yalimu ebintu byonna ebiyamba abakyala okubeera ng'omanya. Teri muwala agwanidde kubeera ng'osubwa audio oyo. Omuwala byateeka okuyiga ate abiteeke mu nkola okubeera ng'awangula abasajja. Namwe abasajja abamwetaaga mwenna muyita ku nnamba eyo. Batayi eby'eddebe kironga tebigwa maluka. Naye bakayimbi obutego bwe ndaba ng'eruuyi eno bakunidde era ogw'okukuniza nga guwedde n'okugoma
Batayi mba nkyalinda ki mba nninda wantawaata kigweso yadde nga gwayagala wamma mwagendedde baffe empologoma ya Buganda wa